Bebe Cool bukyanga wakula ntalo ku His Excellency Bobi Wine leero yatankudde luno era nkiwa bw'analaba vidiyo eno tegenda muleka kyekimu. Oluvannyuma lwa Bebe Cool okuyita His Excellency Bobi Wine omusiru ebyama ebyekusifu ensi byebadde temanyi bivuddeyo ku Bebe Cool era wuuno Lumbuye Fred olwaleero azamaliridde okufa ne Bebe Cool era amwabizza. Ekigambo bebe bw'okiteeka mu Gola Moses kikuleetera baby omwana omuto. Bebe a noun, a very young child. Transition of bebe from a password of Portuguese English dictionary. Do you copy that? That means you are still young. Ochari muto. Ekigambo bebe bw'okiteeka mu Gola Moses kitegeeza baby. Baby is a noun, a very young child. Translation of bebe from a password Portuguese English dictionary. Bobanga wetuuma amannya osookanga n'omanya entege okyali bebe mu kulowooza n'ebirowoozo ne mu nkola buli kimu fulani weeyita Bebe Cool. Kati kankunoonyeza ekigambo kye bayita cool. Osanga amannya n'ogejjako ne tutegeera entegera y'entuufu. Ekigambo kye bayita cool kitegeeza a fairly low temperature. A fairly low temperature. Bw'obanga oli bebe oba baby, a definition of a younger child, ate ng'oli fairly low with temperature. Mwetuuma amanya nga mmanyi enzivunula yaago. Amanya gaabiri gakwatagana n'endowooza bw'ogazza mu Gola Moses. Obwongo bwina lo temperature kubanga oli mwana muto. Ye true definition y'amanya abiri Bebe Cool. Genda mu Gola Moses kwate simu yotekemu amanya bebe sokoli ofunye definition yayo ogende ekigambo cool ojja funa definition ya kitegeeza nti omutwe gwo n'omubiri gwo gulina embeera gye guyitamu ey'obunnyogovu nga temperature eri wansi gw'omwana gw'omuto Bebe Cool. Okitegedde bulungi olwaleero. Bw'obanga otuuma amanya oyawulanga muno omala okuma definition y'amanya gwe mwabeetuma nickname. Ompulidde bulungi nnyo. Buli muntu kwata essimu yo saagala ogende mu yampadde ebigwe bitakwatagana. Kwata essimu yo tekemu ekigambo what is the meaning or definition of cool. Bajja kugamba a fairly low temperature. Teekamu ekigambo bebe nga bw'okiwulira erinnyire bwe riri. Bebe okiteekemu meaning a very young child, a transition of bebe from the password of Portuguese English dictionary. A fairly low temperature. Yensonga lwaki ojja n'oyogera ng'omwana omuto n'obehavinga ng'omwana omuto n'oyogera ebintu nga tubikwatagana ng'empale ya Museveni nga tomaze kulowooza kubanga weetuuma amanya agatategeerekeka. Kyenjagadde ensi etegeere kati omukulu ono byavuddeyo okwogera ayogedde ebigambo bingi nnyo. N'agamba nti wulira njagala osokola ebigambo bino omanyi nazze mukwatamu. Wulira bulungi nnyo. Nazze mukwatamu yagambye bw'ati. Abatategedde statement yagambye bw'ati. How do you attack? How do you come and say nti abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru? Alright. Bebe Cool. Muganda wo Kyagulanyi yagambye o gw'okozesezza a. Waliwo enjawulo wakati wa o babategeeza omuntu omu. A bategeeza abantu abangi. Kati bw'obanga okola video sooka ofuna amakulu g'ennyukuta ezo n'okuvunulwa kwazo. Gwe wakozesezza ennyukuta y'Abaganda bonna.
Kyagulanyi yakozesa ennyukuta y'Omuganda omu kitegeeza nti gwe wakoze ensobi nga tonneetegereza biki by'ogenda kwogera mu bufunze bwayokyezza. Era bw'oba mu NRM yonna nga gwe basindise okwogera ku nsonga zino wattu ebiseera ebisinga nakugamba nga weebuze ku Zuwena nga tonnajja kukola live naye simanyi lwaki wagaana okwebuuza ku Zuwena kubanga waliwo ekitagatta. Era kansoke mmala okuddamu nkazannye bw'ati bwe yayogedde kankadde wano bulungi nnyo okawulira. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? All right. Mukulu Moses Sali eke Bebe Cool. Tuli mu politics tetuli mu kuyimba kubanga buli musiru asobola okuyimba. This is to remind you. Tuli mu politics nti buli musiru asobola tuli mu politics. Asana okwegendereza nnyo ng'oyogera n'abantu nga ne byogera abantu babitegeera. So si music industry nti buli musiru asobola okuva najja n'ayimba nga takoze application kasita afuna piano n'afuna emizino microphone asobola okuyimba kubanga mu kuyimba tebakola application. Mu byobufuzi oleta qualification zo ideology ne manifesto n'obulira abantu ne bakulonda. That's the difference between. So waliwo enjawulo wakati wa music ne politics. Tuli mu politics kati kansoke nkusomesa politics mu kulugoli okotegeere. First and foremost, Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja Muganda. Robert Ssentamu ye president wa National Platform. National Platform kyekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi mu Buganda kye tuyita stronghold. NRM National Reverse Movement oba National Reverse Movement stronghold yayo eri mu West. Ompulira bulungi nnyo. Kati waliwo kye tuyita swing states. Swing states bye bitundu ebibiina by'obufuzi gyebeera n'obuwagizi nga buli ataana ku 10 nga bongerezaako bwongereza. Ompulira bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi musajja Muganda. National Platform kyekibiina ekisinga amaanyi mu Buganda. Ndowooza otegedde mu the difference between gw'ogamba tribalism. Njagala nakujjukiza obukulembeze bwonna obwa Uganda busalibwawo Buganda. Yensonga lwaki administration structures oba blocks zonna zisangibwa mu Buganda. Yensonga lwaki Buganda ye business district ya Uganda we wali main airport, we wali parliament, we wali courts of law, we wali buli kimu ekiri kyekitegeeza kye bayita Buganda. Ompulira bulungi Muganda wange ngera kusomesa lero otegeere. Bogamba nti Kyagulanyi muyakozesa tribal. That's not tribalism, no. Mu politics tulina stronghold. Buli kibiina ky'ebyobufuzi kirina stronghold areas wekyerisiza enkuuli. National Platform amakanda gayo amanene era woyina obuyinza buli Muganda nga nakikulembera Muganda. Ne National Reverse Movement erina amakanda gayo mu West. Ompulidde bulungi nnyo. Kati ebitundu bisigadde bibayita swing state. Genda kugola Moses Bebe Cool tekemu kigambo swing state ojja kitegeera. Then otekemu kigambo kye bayita stronghold areas of political parties. Nakyo kinyonyolo okiteeka mu maaso ko ku kipapula. Gamba mutabani wo Sali oba muwalawo bakusomere bakugogolingire ebigayo bibiri kitula stronghold ne swing states babikusomese. Then olokokoma okola live onyonyola abantu ekigambo kikituwadde otegeeza mukana akatambi. Ompulidde bulungi. Nze saze kuvuma nkola mu forensics otegeere kuba sina budde bukuvuma. Nkugambye gamba muwalawo oba mutabani wo Sali akunoonyeza ekige kibata political strongholds areas akunoonyeza n'ekige kibata swing states nakyo akikunyonyola okitegeere bulungi. Ogenda okudda ku platform ng'osobola okunyonyola ebintu politically ono bino si byakuyimba. Ompulidde bulungi bino si byakuyimba. Awo nvuddewo. Kati ensobi endala gye wakoze yiino wano. Wagenze n'ogamba nti ekintu eky'obulabe ennyo omuzungu kye yakoze eri abaddugavu bakiyita TikTok.
naye omuntu yandiyagadde okubuuza bw'obadde oleeta omutwe gwo ng'oyogera ebigo byonna wabyogeredde ku platform ki ku social media platform ki si TikTok weapon gy'ogamba nti nkyamu era abazungu bakola bibi okugikulyetinga ko wasinzidde okwogera ebigambo bino kati omuntu bwakubuuza bw'ogamba nti TikTok kyakulwanyisa kibi nnyo nenga gwe kennyini wakutte ring light n'oyitale mukyalawo n'otandika okwogera ebigambo bino ng'okozesa TikTok omuntu yandibadde akubuuza mu lunaku otegeramu essaawa mmeka kubanga weapon gy'ogamba nti mbi ate gy'okozesa okuyisawo bakabo singa abadde ku Bukedde TV twandigambye ekisooka omusajja adde ku Bukedde TV yadde ku YouTube yabadde ku Facebook ne wabadde ku TikTok gy'oyita nti weapon mbi wano wenkubulizaamu mu lunaku otegeramu essaawa mmeka kubanga bw'ogamba ate ekintu kibi ne bakusanga ng'ate okikozesa kitegeeza nti gwe kennyini gw'oba oliko ekikyamu oli abyayogedde bino. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even any bright white person or any bright black person could anticipate the dangers of TikTok. TikTok is as Americans went to Iraq pretending to look for weapons of mass destruction, a Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. Mukuru Bebe Cool, Nurayo kankutegeze. TikTok is a Chinese app, C app ya America.